tusobole okuggalawo pulogulaamu yaffe eyalwaleero naye bw'okuba essimu oba ku Skype tukwata bulungi ne tuwulira ebirowoozo byo. Ssebo Buganda tebwasabwa, jangu naawe oyitemu ku biteeso by'omuteesa abadde waggulu. Mulongo weebale nnyo, weebalire ddala byotuwadde ebyo byonna okusomesa okwo kwotuwadde. Ssebo Buganda tebwasaba akazindaalo kako. Oluusi mbasobola kubiyitamu kubanga ebigambo biba bya filosofe, biba bya bumanyi, oba oli awo ng'ate bwe naabiddamu akuddira mu luyimba nga talunyumisa. Naye twebaza nnyo ebigambo ebyo eby'omulongo. Atujjiddeyo nti nno bajjajjaffe tebawasanga mibiri, bawasanga mpisa. Ensonga lwaki bo baabuulirizanga, naye ffe ab'omulembe guno abawasa ennyindo, abawasa amakudde, tuwasiza era tufunamu makudde. Bw'owasa nnyindo ofunamu nnyindo, bw'owasa empisa ofunamu mpisa, bw'osimba kasooli ofunamu kasooli. Kale nno ebigambo bya ku laadiyo zino, laadiyo eno, laadiyo y'ababaka, oluusi oddamu n'owuliriza emiramu egyo, mazima kati noweebaza Mukama Katonda wa Buganda yatonda Abaganda. Waliwo munaffe awulugumiza olukomo newankubadde nga obudde busemberedde oba okuggalawo, naye katumufune. Atukubidde ssebo oba nnyabo, tusanyusa okukuwuliza, tubulira amannya go nawe w'osinzidde. Ssaabasajja Kabaka Mutebi awangaale. Awangaale ssebo Nnaabagereka agerekera Obuganda n'obote gyali bamwongereko ettaka. Amannya gange yenze Lieutenant Colonel Sali Hassan Kigundu Kolokomba. Nsinzidde wano mu South Africa, Johannesburg. Neyanziza nnessebo neyanze. Ojja kwongera ku ddoboozi lyo kubanga omuntu bw'abeera ku leediyo eddoboozi lyo libeera wala nnyo okuggyako erya muganda waffe oyo libeera lya mwangu. Kakale ojja kwongera ku ddoboozi lyo. Abantu abasinga bali ku leediyo eddoboozi lyo tebaliwulira bulungi. Oba ndoozi oli wala ne gundi ne Mike simanyi. Mukadde wange neyanziza nnyo mu kintu ekyo. Ebintu bingi nnyo byogereddwa olwaleero era ndowooza nze sina kyensobola nakwongera kubanga mulongo ebigambo abimmazeeko. Naye nga njagala kuddayo emabega ku nsonga ya mukadde waffe abaddeko awo gundi gyagenda. Ngezezaako kwagala okubakubira awo nga njagala okumwanukula ku ssaawa yennyini kubanga ebigambo ebyogereddwa omuzzeemu naye obadde omuddamu matomutobo nsonyiwa okunenya. Abadde ayina ebigambo byayogera ye mu ndowooza ye, naye ng'abadde yeetaaga okuddibwamu mu ndowooza entuufu. Kubanga omuntu bw'akugamba
nze mpuliriza rediyo nyingi nnyo waliwo ababeeraga ku rediyo ngomaoko n'agamba Museveni kisi ensonga abantu mugende mulime kamulali mumuleete mu kibuga abasirikale banaaba bazze mubayire kamulali mujja kuba muwamba abo nabo bangiranga kati nowuliriza omuntu ng'oyo n'akusobera kakati omuntu wakugamba nti olutalo lujja kwonoona ebibuga lujja kutta abantu baffe omuntu ng'oyo nkakasa bulungi nti yeetabangako mu lutalo kubanga muyinza okubeera mu lutalo nemubaana okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa mukaaga mugenda okukakana olusi mufuddemu abantu nga bana abalumiziddwa be bawera 5 nga tebasobola okujjanjabirwa sebo oluba lutalo ssaawa mukaaga nga musiibidde okuva ku makya tugambe ku makya paka ssaawa mukaaga ekyo ssaawa mukaaga ozirwana siyira ddala bato nga terisiriikiridde lukonjola ebintu n'abantu abawerera ddala sebo ndese kyakulabirako nti musobola okukakkana ng'abantu abafudde bali bano babataano naye ng'abalumiziddwa be basinze obungi kakati ekyo ndese kyakulabirako kisinziira ku Katonda ngeri kidaba asazeewo ekintu kyokubanga buli muntu aba alina olunaku lwe omusajja ayinza okudda n'asuula zibbomu ekyalo kyonna naye mubavaamu nga teri muntu afudde wabula nga abakuseeko amagulu emikono biki nga be baliko kakati eyo tuviiyo tosobola kuŋŋamba nti munoonye abavubuka 5 bagende batte Museveni aveewo oluvannyuma kakati bw'anaavaawo kyekinaddirira ekitegeeza mwe mumuyambye Amama Mbabazi afuge eggwanga ate era mudde munoonyeyo 5 amulala gatte Amama Mbabazi Muhoozi ajja afuge munoonyeyo n'5 amalala gatte Muhoozi Janet ajja afuge eyo gye tuyita miscalculation bannange ekintu kino omuntu yenna bw'oba otandika okwogera ekintu ekiri ku mitima gy'abantu osookanga n'omanya obulumi bw'abantu n'olyoka okyogera bw'oba okyogera ng'oyogera bwogezi osaba abantu ekisonyiwo nti bannange kyenjogedde bwe naabanga kirina kukinyiizizza ansonyiwe naye nze yebadde endowooza yange ekyo kibanga kirya 100% teri muntu agenda kuteekako kintu kyonna oba kukola ki sinenya musajja gyagenda kubanga yendowooza ye nze endowooza bwe nti olutalo lulina kubaawo mu 7-9 baali bajjawo Amini bakimanya nti Amini w'amaanyi nnyo era bamama Mbabazi be battanga abantu mu Namanve kubanga be baali mu state research era erina abambega 6 ebisatu nga biri mu ggwanga ebisatu byabeeranga weeru naye abasajja abaali abakisa abasinga baali Banyarwanda kubanga Obote byeyalekamu Amini n'agenda nabo mu maaso abasajja abattanga abantu byabamama Mbabazi era nga balina communication bulungi nnyo n'Obote ne Museveni nibagenda macanga Namanve abantu emirambo giri awo nti Amini yassa abantu naye nga nkakasa bulungi nnyo nti omujaasi wabina okuvanga mu nkambi n'atambula ebweru oluusi lwabangana buzibu kakati ekyo katukireke kuba muntu ayinza okuwuliza n'agamba nti atempolereza no siwolereza wabula nti sabotage eyali ku Amini yali internally nekiva ku ekyo nekigenda ku mawanga nti eggwanga gundi liwalana ggwanga gundi ne batandika okudinga n'abajaasi ku bajaasi nekibanga ekyo nakyo kyongera obulabe mu security kakati abo ba Museveni webafunira loophole ayogeddeko nti Amini bamwegezamu okumutta
omusajja yeegeza okutta Mwamini Ensambya yali musajja we Mukyagwe naye yakozesawo nga bukozesebwa sole oyo yagezaako okutta omuti naye waliwo omulala eragezaako ku Amini naye yagezesebwako obugezi bagamba nti Museveni yabadde akola ki abo abasajja batiitiizi mpisi Omunyolonda kyasobola okukola nga Mulongo bw'ayogedde nti bo balina strategy bakola ekintu okuva ku mwana ku mukazi ku mukadde ku buli kintu kyonna bo bakola strategy tebafaayo myaka emeka bo bakola strategy yaabwe neyitamu oba negaana Uganda kundala mu butuufu nga alina ebigambo bingi nayogedde era siyinza kubiddamu banange byembadde njagala okwogera bimazeeyo naye mu kintu kyonna ntegeeza mukulu gyagenda n'abawuliriza baffe olutalo lulina kubaawo nga